Yes, webale kubanga okyali ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Sebamulire Patrick nzembera okubanga ate nkutuusaako embeera nga bwe mbanji kusakidde. Honorable Joel Ssenyonyi Basekeza ate nga ye lead of opposition ate nga mu ngeri y'emu ye mwogezi ow'ekibiina ekya National Unity Platform olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gwa 12 24 nga bw'omanyi nti ye lead of opposition ow'abantu ye servant ow'abantu asoose okubeera mu office eyo ey'obwa lead of opposition. Honorable Joel Ssenyonyi bwe yawulira emabega kaawo nga bambi abasoga abalimi b'ebikajjo nga balaajana olw'embeera gye bakoleramu emirimu gyali gyagootaana ebbeeyi y'ebikajjo nga yagwa ensonga nga nnyingi nnyo oba oliawo zoyinza okuba nga obadde ogoberera naddala gwe abadde atambula naffe ku mikutu egya Red Zone TV n'emikutu gyaffe emirala gyonna gye tusinzirako okuba nga ate tukutuusaako ensonga. Bigambo bibadde nga bingi nnyo, obunkeeke bubadde nga bungi nnyo, abantu basayidi eyo abalimi b'ebikajjo ennaku ezimu baavaayokko ne bavaayo ne balaga embeera embi gye bayitamu, baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri emu oba endala. Ssenyonyi ensonga abadde agezaako okuzituusa ku fulo eya Parliament okulaba nga Speaker Anita Amongo azituusa era eri abavunaanyizibwa ku nsonga ezo zennyini, wabula bibadde nga biggwa butaka. Joel Ssenyonyi olunaku olwajjo n'agamba nze ndi mukulembeze w'abantu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yannonda kubeera nga nkolera abantu, nkiikirira abantu newankubadde nga nkiikira abantu b'e Nakawa, wabula ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumpa obwesige n'ampa obwa lead of opposition yantuma kubeera nga mpeereza eggwanga lyonna. Olunaku olwajjo nga bwe nkugambye naku z'omwezi nga ziri 21 mwezi gwa 11 2024 yasituuse ne ttiimu ye ey'abamu ku bakulembeze baakola nabo n'abamu ku bakozi mu ofiisi ye ne bagendako sayidi ez'ebusoga ne basisinkana abalimi b'ebikajjo ne babaako obubaka bwe baayogedde ne babaako bye baamugambye bye baamuloopedde naye n'abaako engeri gye yabadde ng'abagumya n'abategeeza embeera bw'enaatambula naddala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze gwampuliriza okubeera ng'akwata obuyinza. Joel Ssenyonyi mu bigambo byayogedde nga bw'ogenda okulira mu katambi yagugumbudde gavumenti naddala abavunaanyizibwa ku nsonga eno nti nga bwe mwakola ebirime ebirala byonna ebibadde biyamba abantu nga n'ekyebikajjo mwokitadde era yenkola y'emu gye mutadde ne ku mmwanyi. Joel Ssenyonyi n'ategeeza nti bino byonna mu mubeere bagumu tujja kulwana solution eri emu yakubeera nga tukyusa obuyinza era singa mutwegattako ne tuba nga tukyusa obuyinza bino byonna bijja kubeera lufumo. Abaana muli banyumiza bunyumiza n'abazzukulu nti munnange waaliwo embeera bweti naye yavaawo oluvannyuma lw'okutwala obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Wuliriza nzija ate tubeere nga tweyongerayo. Kitero okubuuza minisiteri ne batusomera ne batuvulaga figures ez'enjawulo ng'ebikajjo bwe biyambye ennyo eggwanga lino. Era kituufu ebikajjo biyambye nnyo eggwanga lya Uganda naye nga twebuuza ebikajjo bino ababirima bo bafunyemu ki nga tebannabituwaanira eri gye babituwaanira? Kyekituleese okonectinga namwe ku nsonga eno. Ebikajjo bisomesezza abaana bangi. Abaka bamwe bano abamu betutula nabo mu Parliament basomera ku bikajjo. Kikajjo kisomesa omuntu n'afuuka lawyer, n'afuuka omukulembeze, n'afuuka MP. Kati ekikajjo ky'amaanyi kyovudde olaba abamu bakitegeera nti ky'amaanyi nnyo, bazze ne babanyigiriza bagezaako okukibagobamu. Kati ffe tugamba nti nedda be balina n'okukivaamu mwe abalina okukifunamu ennyo. Zifatalayiza be mukozesa, ettaka lye mukozesa, kugamba kyonna kyo amaanyi g'oteekamu gasigala ge gamu. Ababitema, abakataazi, abatikka, abakola ki nga mubadde mutubuulira wano, abo bonna basigala bakola kye balina okukola. Naye kati akabeeyi bwe kakendeera kati kaba kakuyingira mu nsawo yo. Wanga ono omwana atisse tugenda muga nti akakati bannaye sente ze bampa zikendedde naawe kankukenderezeeko, tajja biwulira. Ate nga naye tomunenya bambi yavudde waka najja okukola olunaku lwonna akasente ke aba akeetaaga. Kati nga twagala embeera eyo etereere wakati bbeeyi negenda nekka 12,000 nekka 5,000 nobanga omulimi mu ttaani ofunyemu 5,000 ng'omaze okubala kino nakiri 5,000. Kati 5,000 ng'otaddemu kyenkana ki? Embeera eyo nkyamu. Tugenda okugula kiro ya sukaali mu supermarket oba mu kaduuka oba wa ebbeeyi eba yasse. Abo abalimi twali bagambye naye kati nammwe mukitegeere kuba kakati
nafa akasente ketufulumya okugula sukaali kakendedde naye bbeeyi eyo tekendeera ya sukaali kakati mmwe lwaki eyammwe ekendeera sente wakati awo ziragawa era ng'ekizibu ekyo twagala tukinogera eddagala omulimi asobole okufuna mu ntuuyo ze kubanga bwokeera n'olima n'otoba n'okola kyetulina okukola ng'eggwanga kwe kuteeka amaanyi okwempawaringa ebirime byaffe bino kubanga ebirime bino tubifunamu nnyo twali bifunyeemu nnyo abantu bawansi balifunyeemu nnyo singa tubiteekamu amaanyi singa tubyempawaringa muze mutulaba ku nsonga ey'emmwanyi era yavaamu n'eŋŋumi naki ne bajjako amataala ne bagoba bannamawulire ne basindikaga kanyama naye nga lwaki okola ebintu ebyo byonna bw'obanga kyokola kirungi bw'oba ogamba nti kyoli mukola kigenda kuyamba abantu lwaki oba bweyisa bwotyo kuba kiba kikulaga nti waliwo ekitali kituufu era ensonga ez'emmwanyi zo tezinaggwa kubanga emmwanyi akabeeyi kali wagguluko kati baagala nako bakoonoone era tugenda tuyita mu balimi b'emmwanyi tubagamba bayimuse amaloboozi gaabwe bana abasooka tubeere babuufu nnyo ng'abakulembeze ffe ng'abakulembeze bwe tubasuubiza ebintu ne tukomawo gye muli mututeeke ku nninga watusuubiza kino watusuubiza kiri biriwa muleme kututya ng'abakulembeze oba kansala oba chairman oba MP oba jakwa presidenti kikulu ne mubanga ffe abakulembeze temututya kuba lwaki tusuubiza ebintu bwe mba kyensuubiza sigenda kikola mba nsuubiza kyaki lwaki mba mbalimba lwaki ate namwe ne mukkiriza ne babalimba bane mulekerawo okukkiriza okubalimbalimba ntwabasuubiza mugaye nti aha kakati twagala okutegeera pulaani ekyotusuubiza kijja ddi ne mujjukiza wakati ekyali kya 2021 nga kirina kuggwa ogwo omwaka kati tuli mu 2024 tekinnabeerawo nsonga za bikaado si weewaawo ensonga eno ey'ebikajjo singa etereezebwa kyetuliko kyetwagala kitereere singa etereera obwavu ebusoga bwaba bugenda kendeera kati weewaawo muba nga temulina bakulembeze bali siriasi okubira ddala wansi paka waggulu beba abajja ne beewuunya nti bulijjo mubonaabona bwemu nti kati oyinza n'okusanga nga waliyo abatamanyi nti n'ebbeeyi y'ebikajjo yagwa ate bali ku national level ne beewuunya nti sogoleke ebbeeyi yagwa n'okugwa kuba tebabafaako ekyo kiba kya bulabe kyodula baffe tugamba newakubadde tubyogerako eri ntugamba nti abantu bano tubatuukemu tuwulirize ennaku yaabwe nebibafaako chairman Mubiru era njagala kumwebaza ne chairman Naitema n'abalala abazze babalwanako ku nsonga zino bane mwebale kulwana mwebale kulwana temukoowa naffe tetunnakoowa tukyalwanira ddala era kati ketuzze eno twagala nakwongeramu maanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.